Ren Roger straight obera ku mukutu Ren Media kobera ngo sinzide okubera ngo ogoberera ensonga ezenjawulo bulambalamba waliwe bigenda maso mu ggwanga ngera sawa zino ekikola ebbugumu oba ekigezezako kubanga kikwata abantu mu babiro ke kalulu akagenda okubeera wo ku lunaku olwokuna anti 14 January 2025 tugenda kubatonda ba president kugatane ba member ba parliament abenjawulo era nga abavubuka bangi bavuddeyo kubanga bagezako kubanga balaga obukonge bwabwe ekigendererwa ekiraga nti betegefu kubanga benyigira mu kalulu kano era nga wiiki eno bagitumye erinnya eryenjawulo muganda waffe lyagenda okubanga enkoze eki bagitumye afande enkoze eki straight muganda wange betukola emirimu gino egy'okubanga tutambuza amawulire ag'enjawulo n'okubanga tubasanyusa mu ngeri ey'enjawulo kabere nga babuuzako ate abere nga atubuulira wiiki eno agirowoozaako ki mugamba mutya first of all kambuuze ku bantu nga gwesina kubuuzaako okuba gwe nkulaba nnyo mugamba mutya abali ku mukutu gwa Ren Media atamanyiri nyanja kuli kunyonyola eri nete lyetaagisa kati sikya nnyo naye nga wiiki eno bagitumye afande enkoze eki omanyi ko bakijje basuubira jeeke nyingi wiiki eno basuubira ne kale mwana omanyi ekireeta ekyo kale na Uganda erifana okimanyi nti ekintu ekyo kyalibadde nga kyakusomoza ate eri abakulira security mu Uganda lwaki kubanga abantu bakimanyi nti security yekola effujjo abantu kati bakikwata bwe bata that's why bagamba afande enkoze eki otherwise bali bagamba afande ensonyiwa ng'olina kyokoze kati abantu tebakusuubira okukwatira obwereere kwegamba awo wetutuuse yamana awo wetutuuse abavubuka bangi balabiddwako nga bajjayo obukonge bwabwe n'okubanga beetegeka nange nakajjayo naye okayina Mubarak sawe machinde wenondera Mubarak stotika basirikale tombulira nze ngenda kulonda Kyagulanyi ngenda kulonda Kyagulanyi toina kyangamba entebe mu ntebe anyways okulonda konna nga bwe kutambula obanga abantu bwe bagezezaako okubanga balaga ebbugumu gwe okusuubiramu ekyo okutwalize wamu ebintu byokulonda kwa Uganda byo bizibuzibu naye eva nga bulijjo nga tugyeko okubikkirira ekituufu tetusuubira ngayo kulonda kwa bwenkanya kwegamba tetukisuubira naye Kyagulanyi abeera agamba all the time nti bagenda kubba naye yagamwe mugende mulonde yakole kyasobola akuŋŋaanya obujulizi obubalumiriza in case nga bakabbi kati nze nganze ngenda kukasinga akalulu kubanga president bwaŋŋambye naye tujja kulaba gye kiggwera anyways nga tugenda okubanga tulonda ennaku ntono nnyo emabegakaawo awavuddeyo Facebook pages ezavudde ku mukutu ez'abantu oba tugambe nti bloggers ba NRM abantu bangi ne basimba olukongoolo mu bloggers bano ne bagamba nti ono propaganda bandibanga be bajjeeko ebintu byabwe golowooza ki ku kintu kino lwaki tukituse anti labayo Facebook pages okuvaako nze ndowooza nti oba byebimu ku diversions bye bagezaako okutegaatega wamanyi Kyagulanyi ono omusajja abadde mugezi nnyo waliwo list ya diversions ezizezibaawo gyosobola otutunulira ebeera ku social media okwo naddala ku Facebook okwo bingi bamuprotinze akoze bwati ebisiyaga kino kiri naye byonna omusajja alina babloga in fact kansoke ntwala omukisa guno olaba abantu bano ababeera ku social media abasinga bagamba nti babloga bebweru abo tebagenda kulonda tebagenda kukola ki tebalina nnyo omulamwa mwana wattu omugaso gwabwe gubaddeawo mu struggle eno era in fact Besigye kye yali abulamu mu struggle ye naye eno struggle ya Kyagulanyi ebaddemu amagye ag'okuttaka ebaddemu amagye ga Air Force ag'omu bbanga awulira lulumbye bekasa bagamba drones ziraba oba kitegera ebaddemu amagye oba ge bayita land forces kagamba amagye gonna aga buli kala gabaddemu naye nga tegalina mundu nga balina smartphone kutypinga butypinzi wano nga kiwedde oba kitegeera so awo ebadde added advantage nze ndowooza nti bino ebya Facebook okuvaako bwe ziba nga zavuddeko ddala nga Facebook z'abalenzi zavuddeko kirungi kubanga zibaye tezirina kyezitugattako first of all kibadde omuntu yenna page yonna erioko ku social media nga terina kyegattako ku muntu wa bulijjo ku muntu wa bulijjo kuba eno struggle ebadde ya muntu wa bulijjo nze ndowooza nti ebadde yalwawo nadde okuvaako oba kitegera wawuli Dashberg nga avaayo ayogera nti awadde nanyini Facebook Mark Zuckerberg simanya ennaku asanga biri mu nnyanja mulemesa nti tajja namulemesa Uganda yokajja namulemesa Africa ebyo byonna byabwerere kwekwata ku bisubi amanyi omuntu oba obbira ne weekwata ku kisubi oba olinamu essubi nti kinaakuyamba naye nga mu byaddala logically tekisobola kukola ki tekisobola kubeera nga kikuyamba so nze nga abantu Facebook pages zalwawo dda
okuvaako tusobole okubeera nga ate tusigaza page zitugattako kubanga nyingi naddala page z'abantu abali mu nkyukakyuka bawagira enkyukakyuka Seggirinya ayamba abantu beekawenka kati omuntu ng'oyo bw'ojjako Facebook ye omanyi abantu bw'oba osuza enjala abawera obwekitegeera so abantu ab'enjawulo abalina omulamwa nze bwe ŋŋamba akalulu kano kasuubira okuba feeya mu butuufu mu byaddala nga bwe nkugambye kano akalulu tekagenda kuba fair naye okusinziira ku president omukulu Robert Kyagulanyi atugamba nti alina backup plan that's why twali twagwamu n'amaanyi agakola ki agalonda by the way kana akalulu kengenda okusooka okuteekayo naye nga si ke kalulu kokka akansanze nga ni myaka egironda naye kengenda okusooka okuparticipatingamu nganze lwansonga nti buli nagano buparticipatingamu nga siina ssuubi kubanga nalabanga nti tebyalinga tewalingawo bikyuka obakitegera kubanga Besigye yatupikanga n'atuwagana akola bwati n'akola bwati naye nga struggle bwegwa addayo n'apowa obakitegera nga aina byabuusa amaaso oba oliawo byalina okubeera ngaakola ki ngaatugamba ngaatuya so akalulu nze nganze Kyagulanyi okuva we yatandika okulwaninga for presidency entebe eyo okuva yatandika okulangira nti agenda kwesimbawo abadde nga aggumiza campaigns ez'enjawulo nga zeemphasizinga abantu okubeera nga beetaba mu kulonda nga campaign y'endagamuntu ogijjukira bulungi obwekitegeera so nze ndowooza nti akalulu tekajja kuba free and fair kubanga electoral commission si yali mu control ekyo kikiriza oba okigaana lwansonga nti byabakama yagamba akalulu kaki ka online naye ye kenyini byabakama agamba nti talina DSTV bagisalako talina data tabeera ku social media kakati mubufunze omuntu ategeera era omuntu omugezi otwala statement eyo n'ogitransferinga n'ogifuula ekigambo ekirala ekigamba nti sinze ali mu mitambo gy'akalulu ako kati nga tugenda okuba nga tulonda mu mbeera eyo yennyininyini waliwo ebigambo ebyavuddeyo n'ebigambibwa nti ekitongole ky'ebyokulonda ekya electoral commission ekya Uganda kyatuusizza wano ebyuma ebya biometric technology ebigenda okuba nga bikozesebwa mu kulonda naye nga waliwo ebigambibwa nti n'ebyuma bino bifu ekyo kyokka nga tukivuddeko waliwo n'ebigambo ebigenda mu maaso n'okwogerwa nga bigamba nti mbu peni ze baleese ze bagenda okuwa abalonzi okutiikingisa obululu mbu zisiimuuka magezi ki ge wandiwadde omulonzi mu kaseera nga tugenda okukuba akalulu ka mukulu Kyagulanyi first of all nga bwe nkugambye mu kalulu akatali transparent akalulu akatali free and fair ebyo byonna oba obisuubira naye buli kimu era nga omukulembeze wabeera atugamba nti buli kimu there is a way out kati ekya peni twakitegedde wabula ŋŋambo nange sinakikakasa wulira era mbiraba ku social media naye okugamba nti bagamba batya forewarned kugamba embulirire tekola tefayona so tujja tamula ne peni zaffe after all electoral commission tekigaana ekyo kino ekyokusigalawo ng'omaze okusuula akalulu kikulu nnyo naye electoral commission ekigaana so tuyinza okukalubirizibwamu oyinza okusanga embooko ejja kunyukaawo so ekyo kyemanyi bagenda kirwanyisa naye kino bwe bakikiriza itsoke tujja kubeera nga tukwata peni zaffe kuba nalabyeko olupapula nga bakikkiriza okitegera tujja kubeera tukwata peni zaffe tugende tusuule akalulu yaman ku bukyanga tutandika omukulu Kyagulanyi abadde nga agamba nti we are non-violent tetuli bantu bafujjo ku lunaku olwo olw'okulonda nga 14 tusuubira okuba nti bayisawa nga mukaaga ogw'ekiro oba olw'eggulaawo alizaati zijja kuba zimaze okuba nga zitandika okuba nga zirangirirwa ezimu mu bitundu eby'enjawulo omukulu pulezidenti w'eggwanga aliko kati yavayo n'agamba nti gurupu ya Kyagulanyi yonna tujja kugimalawo era nga wetwogerera Nubian Lee Eddie Mutwe n'abantu abalala abali ku campaigning tiimu ya Kyagulanyi bakyali mu kkomera eno si intimidation eri abalonzi gwolowooza tanaapu enaabeera etya first of all mu ggwanga erimu democracy teribula eggwanga erimu democracy teribula nga president Museveni wabeera akiyogera nti wano tulina democracy naye nga byaddala teriiwo first of all okuleeta kino kyokka nga tetunagendaawo okuleeta amagye n'ogasuula everywhere nga tugenda mu kalulu simanyi kubanga gana amagye tegalina order eva mu electoral commission nti bannange tujja kubeetaaga mubeerewo ku zi polling stations ez'enjawulo kitegeeza eyo order eva wani wa mukulu Yoweri Kaguta Museveni of which kyabulabe nnyo ki-intimidating abantu obanga agezaako ku discouraging abantu okukola ki okubeera nga balonda ate oba olaze n'amagye nti galina saidi kubanga gaba galina gwe ga protecting gaba galina kye ga protecting oba kitegeera
lwaki abantu basuubira violence lwaki gavumenti erowooza nti abavubuka tugenda kwekalakasa of which kikyamu kubanga erowooza nti egenda kukola ebikyamu ebigenda okutunyiiza yo nga yo bwerowooza bijja kusipaakinga okwekalakasa kakati naye nga ne mukwekalakasa okwaliwo oluli abantu lwebaafa ennyo bambi in fact mukama asaasira emyoyo gy'abantu gyonna egyafiira mu kwekalakasa okwo naddala basaalumanya naye omuntu mu democratic government omuntu akkirizibwa okulaga obutali bumativu bwe mu ngeri etali ya bw'amateeka omuntu waba yakwata ekipiira kale nakyo maybe kyalibadde tugamba nti ekyo yagenda wala naye teyayo kya muntu oba kitegeera kakati gwe bw'okwata essasi n'oli mukuba ng'olina ne option ereeta fire brigade n'ozikiza omuliro ogwo n'obagamba mugeze mudde mugukume kugamba nze ndaba nga waliwo baki simanyi naye nga tewaba weerufu awo wabaawo obuzibuzibu naye mu mbeera efaanako bwetyo naye abantu bayirabe bona olaba kanaakalulu mu byafaayo ko kamaze okulangirirwa nti kekalulu akagenda okusinga okujayo abavubuka baparticipating obutunira obululu obuyise abavubuka badde nga tebaparticipating nnyo mu bululu babadde babuta era okujjako abo abatono obwekitegera naye Kyagulanyi azanya role nene nnyo okuyita abavubuka infact luli jjukira luli nga ne mbeera waka programu ya politics negenda ku TV ng'omanya ebyo taata wajja kulaba nga twabirekera taata nti yajja okulaba nga olaba Bale Francis baani abasajja abayogeranga ennyo ku byobufuzi ng'omanya ebyo muzeeyi yagenda obbiraba nga muvaawo mwe mumanya programu ya muzeeyi etuuse naye kati buli kulaba ku programu y'ebyobufuzi obuyagala otuloga be bana abasajja kiki kye boogerako kugamba Kyagulanyi atadde mu mutima ogulowooleza eggwanga lyaffe era ogwagala okwetaba mu nsonga z'eggwanga so intimidation yonna eneebaawo tugisuubira naye ffe tujja kukola ekituufu tugenda kukola kituufu okwekalakaasa kikyamu era tetugenda kukikola yes tetugenda kukikola naye nga ne gavumenti nze njiwa amagezi nti bweba teyagala bavubuka abo abaplaning okwekalakaasa bekalakaase naye ekola ekituufu nga bweteekawo akakiiko k'ebyokulonda negamba nti kali independent teeka kakole kye kalina okukola anyways wiiki ntono eyinza n'okuba tenawera wiiki nnaku ntono nnyo abaana b'omukulu president Robert Kyagulanyi Ssentamu bavayo ne balabibwako ku kisaawe nga bagenda era nga either kampuni y'ennyonyi oba ekisaawe Entebbe International Airport kyekyavayo okubanga kiriikinga details zino ekyaleetawo abantu mu ggwanga okubeera nga beebuuza lwaki yakola ekintu kino tusooke tukirabire mu perspective ey'enjawulo omuntu ali yatulaba asobole okuba nga akinnyonnyoka bulungi lwaki Robert Kyagulanyi Ssentamu presidential candidate yakola ekintu kino kiraga kifaananyi ki kisiga kifaananyi ki eri munnayuganda omulala gwali eyo ekyokutwala abaana ebweru nze ngamba first of all nze nganze nkimanyi nti yalwawo okubatwala era neebaza nnyo Mukama nti basobodde okuyita ku kisaawe ne bafuluma otherwise baali balemesezza okitegeera kyakubiri nze kankubuuze gwe olinayo omwana nyina mwana ali mu buzibu bwonna nti gavumenti emunoonya nti wakitegeerako nti ku kisenge kya mutabani wa Bobi Wine omukulu gwe bayita Solomon Kampala basuulako grenade kituufu basuulako bomu ne bwatuka of which waliwo chance bomu omwana oyo kubanga essaawa zino yafadda kituufu so intimidation kitegeeza bannayuganda bagenjaga kusooka criticizing abantu abagamba anti Kyagulanyi ate famire y'ebweru atidde ebikibiina kyatidde ekyo kikyamu first of all ekyokubiri njagala kubuuza munnayuganda gwali eyo gwolowooza famire ya Kyagulanyi obuzibu bwerimu nange nina famire ng'omuntu naye siina gye njitwala sina gye njitwala kubanga wonna weerinze ndowooza nti eri safe oba okitegeera kakati Kyagulanyi wabanga yafuna omwana we omu eyalaba ku experience ya grenade eritalina sasi nga nesasi lyoka oba omuintimidatinze naye nalaba kagamba sijagamba nti basically yali grenade naye it was an explosion oba okitegeera kiba kigenze wala kitegeeza omwana oyo singa ali wabweru w'ekisenge kye yalibadde ekola ki yamusaanyawo ddakati ng'ate munaye twamuvaako tuli ku birala naye nga Kyagulanyi obulumi bukyamuli ku mutima ye musajja ki asobola otumatiza mbu asobola okukulembera eggwanga nga talina capacity esobola kuprotectinga famire ye definitely abayina kusooka okuprotectinga abantu be nga talina capacity esobola kuprotectinga famire ye ekyo kiyakola yali step esooka okutulaga nti mwetegefu okulembera eggwanga so nze ndowooza nti Kyagulanyi abaana be ate n'ekirala mwabagamba muli mu struggle Kyagulanyi nze ngamba weakest link ye
yali badde mwana we kubanga naye mbanze n'owamba omwana wange in case nga waliwo ayagala okubeera nga amukozesa kyonna kyayagala omukozesa n'owamba omwana wange n'ongamba yogera bwoti mu public mbanja kwogera ekyo kubanga njagala kutaasa ki mwana wange era mba taata wavunaanyizibwa naye mu maaso gammwe mba mpeebuuse oba okitegera so kati waba gyewo ekyo bw'aba gyewo ekyo ekisobola okubeera nga kimuteeka at stake okulyamu struggle olukwe lwaki tetwebaza bwebaza besides abaana bali asinga obukulu taweza myaka 18 kitegeeza tetubeetaaga mu process eno gye tugendamu ate twagala babeere safe okujjako nga tumwagaliza twagala babeere safe kubanga nammwe abamu bali safe yonna gye bali wadde ng'enjala ebaluma abamu wadde nga abamu bali bubi nti waliwo services ezitabatuukako oba oliawo kyekigenda okubeera nga kijja mu Uganda empya naye nga nze ŋŋamba nga neesigama ku nsonga ezo n'ezisingawo nti Kyagulanyi ky'okutwala abaana ebweru yali yalwawo era kibadde kyetaagiseza ddala yamani omwaka okulonda okuwedde gwali mwaka gwa waziti 2016 ebintu by'okulonda oba polling materials oba election materials nga bwensobodde obiyita tugambe nti obululu oba ebintu ebikozesebwa mu kulonda byatuuka bugenze mu biseera mu districts za Wakiso Kogata ne Kampala ng'ate ze districts in fact ezisobola okuba nga zikola at least a half oba 50% ku balonzi abali mu Uganda ebyokulonda byatuuka mu bugenzi so nga abantu bali baakedde dda mu polling stations olowooza ku mulundi guno kinaaba ki okusinziira ku pressure n'ebbugumu eriri mu ggwanga okutwalizawo ate ku mulundi guno omwana wattu nsubira ebino biyinza okuba byakerewa naye ng'ate ne time gye babireeterako nze ndaba byayanguwa ku mulundi guno okusinziira ku fiya eriwo erabikako bannange edda akyali nga kizibu okubrandinga President Museveni nti mutiitiizi essaawa zino kyangu ne bw'oba toyagala kukyogera okiraba ne bw'oba toyagala kukyogera okiraba kubanga tunulira abantu ab'ebitiibwa bonna abakunamye tukuyita kukunama abakunamye kululwe tunulira abakulu b'eddiini tunulira bujingo omusajja gwe nali mpa respect byali mu kwogera essaawa zino kigambo ebimuweebula akagamba naye nga sigamba nti tamanyi kituufu ate sigamba nti tamanyi kikyamu wabula yasalawo afuuko yasalawo akuname nga bwe nkiise yasalawo akoleki yasalawo akuname kati mu mbeera efaanako bwekyo nze ndowooza nti kuwebiba kwolo byatuuka leeti kati ate kuno bigenda tuuka leeti times 2 lwaki kubanga obukodyo obusinga tubuguddemu bwe babadde nga bakozesa akubeera nga banyaga akalulu obukodyo obusinga tubuguddemu obukodyo obusinga tubumanyi kati tubulaba n'obbulaba nga n'olaba omuntu ng'agenda okukola move n'ogamba lozolaba n'akivaako so our options wezinabagwako bayinza okuba nga tebakyalina option endala okugjako eyo oba okitegeera so awe tuli anyways waliwo ebadde bigambibwa nti ekibiina oba abantu abali mu bukulembeze essaawa zino mbu baategese dda materials zaabwe ez'okubba obulwa era ng'obumu mbu butiiki naye ng'ebyo saagala gendayo kuba tetunafuna bukakafu publicly abuvayo kubeera nga bulagibwa naye nga omukulu ate pulezidenti w'eggwanga yalabiddwako emabega kawo Ssebo ng'agamba nti mwe bakyalibe mujebale biki naye ng'ebyo byonna Robert ekyo kigatte ku kunama gwe kigatteko naye kennyini ate kugamba omusajja yabagamba ngenda bavuga Robert Dobb style ekigambo Robert Dobb bonna kyabalimu okutegeera naye bali mu kutomera bisenge otegeera bali mu kutomera bisenge so walabako naye gye buvuddeko zino voter location slips obukongo obwo tubadde tujjayo ennaku ezo walaba ebyafuluma obwafuluma ku social media nga buli bubiri ne ku polling stations ezimu wane zituliraanye nabulabako nga buli era bubiri oli alina bubiri ekifaananyi kyanjawulo kunoona kuli naye ng'ate manya geegamu kwegamba oyo bolongoto yenna bw'omugattagattamu olabira ddala nga katemba mwerere naye omukulu yagaye nti in a backup plan. That's why you call it a YouVote app. Mugenda mu downloading a YouVote app. Kusigaze details. Ayo app eyo buli details zigenda kusigala. Tugezako kuŋŋaanya bujulizi omukulu Kyagulanyi honorable Kyagulanyi agezako kuŋŋaanya bujulizi. Nti wanaba wakutwala musango mu court ku vote rigging ajja kuba ina kwakola ki. Kyekyenjawulo ku Besigye gy'abadde ayita Besigye abadde ng'agamba nti banziba. Naye nga talina effort gya taking kukwata bujulizi bukakasa nti ddala akalulu yakawangula oba yakola ki oba yabbibwa. Naye nga mu mbeera efaanako bwetyo Kyagulanyi afubye okulaba ng'akola ki. That's why encouraging ngo muvubuka munanga ali eyo genda olonde kubanga
bingi byotekedde okutuukako. Yes, bingi byotekedde okutuukako nga gwe byotamanyi nti otekedde obituukako. Nagamba omuvubuka mu mawanga agaakulaakulana emyaka gye tulimu gino, omuvubuka asobola okuba nga alina ebintu ebyenjawulo nga ne software eyamugaggawaza okukola ebintu ebyo yamufunira mu ssomero gy'asomera ku myaka emito. Naye nga ate ejjukira ku ssomero ekikwatagana ne computer tusoma biki, what is a computer, tusomanga USB fuulu, ebintu ebiri fane naye gwe tebali kusomesa ku developing software, tebali kusomesa ku developing. Kagamba ffe tuli awo tulaginga nti omala kutuuka ku university n'otegeera ebintu ate nga obwongo bwe bamaze obusukkako oba okitegeera. That's why tetuli innovative, tusoma ebintu n'osigala kwetikka kitiibwa nti nze nasoma software engineering, nasoma ennyonyi, nasoma obwa pilot, ennyonyi gy'olaba eyitawo nsobola ogibuusa n'engikola bwe nti naye nga wasigala kwesoma era nga ne ku kyalo ekitiibwa bakuwa ekyo oba okitegeera. So bannayuganda nga tonnaba kuva wano njaga okutwala omukisa guno okugamba bannayuganda 14th January lugenda kuba lunaku lwakuna kagwake keetonyefe akabonero akafe manvuuli straight away. Nze soogeranga ali omu ku paati ku tiimu ya Kyagulanyi wabula njogeranga omu ku bannayuganda abanyigirizibwa, omuvubuka ali concerned. Yes, omu ku bannayuganda abavubuka abatalaba biseera bya maaso gye balaga oba okitegeera, abeetagozza okusibwa. Yes, kati nze nkuwa amagezi nti gwe muvubuka munanga ali eyo okujjako ng'oli bulungi ng'olaba ddala eno gavumenti g'ogifunyamu, it's okay. Naye nze ngamba gwanyigirizibwa nganze kyoba okola kimu, kwata akaluluko genda otikinge Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu kuba president, bw'ovaawo awo genda otikinge Shamim Malende woman MP Kampala district, bw'ovaawo awo nze kati ndi Makindye West ngenda kutikinga Alan Sewanyana, ye mbaka wange kuba meya ngenda Kawana Bira. Nze by the way nze nanoga amannya ge ngenda osembayo okusoma ag'abantu. Awali umbrella nze wenkwatira ballot wenda bambulera wentikinga amanya gensembyayo wenda bambulera wentikinga wenda bambulera wentikinga amanya nkomawo oluvannyuma naye nga soma nti ono nakawaddani ono nakawaddani so kyonna kyekiri bamta tugende maaso. Kawempe tugenda kuba ate tuwa mukulu tugenda kuwa Segirinya Muhammadi then tumale tuwe n'omukulu ono Kazibwe Bashiri Mbazira ya Kawempe South by the way naye mbakutira okamuwa. Yes, Mbazira Bashiri Kazibwe gwe buli wolaba umbrella tikinga butikinzi nakawa tuyina Joel Senyonyi nakawa is it nakawa West nakawa is somewhere nakawa bajadira Joel Senyonyi wolaba umbrella gwe tosoba namanya wolaba umbrella yuauti kasato gifulum ya mukabox umbrella we wali ebiseera byo ebyo maaso ebitangaavu kyonna kyekiri. Yes, fere katulonde tutike mukulu by'abakama ne gavumenti eddimu ery'okubanga balangirira ebituufu ebivudde mu kulonda. Anyways, ekigambo kimu bibiri tuberenga tusibula ate tuberenga tuberekereza abantu bano. Sina kyamanyi kyenswa bagamba naye ekyenyinza okubagamba nga tuwunzika anti bambi omukulu Honorable Robert Kyagulanyi bonna byayisemu tubirabye era atubeereddewo mu mbeera gye tubadde tusobola ffe kubeera nga twetuusaako oba okuyitamu oba kitegera tiimu ye mumanyi gyeri abasinga bonna almost all of them bonna bali mu kkomera aba best friend be n'omuyimbi waffe Nubian Lee producer Dan Magic Eddie Mutwe bonna bali mu kkomera nenga lwa kubeera nti bambi bagezaako kusaasanya mazima sijja kugamba nti balwana bakola bati ne basaasanya mazima nga tebalina violent era bagezaako kubeera nga balwanira Uganda empya nenga at all costs ne wena batezze didde obaddi obaddi Katonda akiraba era okuyagayaga kw'emitima gyaffe akulaba ajja kutuddamu butereevu. Mikwano gyaffe mwenna abafunye obuzibu mu struggle abadde benyigidde mu struggle butereevu nga mufuniddemu ebizibu tubasaasira ate ne tusaba Mukama abeere nga abagumya tusobole okuba nga tutuuka mu Uganda empya nga tukyali bagumu nnyo nnyini ddala.